Barakatu. Amanya gange mpitibwa Rukaya binti Ibrahim nampangalira wabigalo okuviira ku masjidi taqwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allahi azza wa jalla. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku lulimi alisaani. Olulimi lwaffe tulina oddukontrolinga twewala okugeya. Biki bye tuyinza okwekwatako okulaba nga olulimi lwaffe terugwa nnyo mu kabenje kukola ebyo bye Allah byatayagala tukole. Okugeza nga qiraatul Qur'anil Karim. Ne tuyitiriza nnyo okusoma Qur'anil Karim. Kuba yo buli w'ogisoma eriko empeera zaayo, buli harufu gy'osoma. Alif okugeza nga mu suratu Bakara nga Allah watugamba bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Alif erina empeera zaayo, lam ne mim eriko empeera zaayo. Tuli mwezi gwa Ramadhan, osomya dhikari, oyagala longosa lulimi lwo, okoze dhikiri z'okumakya n'olweggulo, Allah agenda kudabolinga. Buli dhikiri gy'okola okugeza nga subhanallah, mu dhikiri ze tulina omuntu z'ayinza okwekwatako mulimu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Tuyina hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahi azim. Dhikiri nyingi abamanyi bangi baleeta bajja ne dhikiri nyingi omuntu z'alinza okwekwatako. N'olwekyo sigenda genda wala nnyo, tugenda kwongerezaawo omusomo gwaffe ogunaddako. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi.